ono honorable mu maaso ga General Yoweri Kaguta Museveni asomedde family myaka 4 Uganda eri under family rule era amugambye otuula ki muyayana kufuga muyayanira buyinza ayitawo wano gwosaanidde kubeera deputy speaker lwaki mubikweka mukweka nti muli mabega wo both naye ng'ensi yonna ekimanyi mmwe muli mabega waabwe mulondayo bu puppets abasobola ba yes people yitawo era nkunominate nze jangu kuba deputy speaker direct banange omwana asomedde omusajja ebigambo mu maaso gaabwe ku platform eya parliament sitting yaabwe esuuse mukaba katonda wange wow muyayana kufuga otuula ki webaka ki omusajja abagambye kino ekisanja temugenda kuwebaka kati gwe sodo oliyeyo oyagala kuyitawo jangu ati mwagala kuyayana kufuga banange muyayanira buyinza mujje mwena masalawo mweweeyo family mu sacrifice nze emyaka 4 abaana bonna kitegeeza government yonna ejjudde family government yonna ejjudde family webale kubajjukiza amugambye gwe teweetaaga bisaanizo byonna just erinnya lyo lyokka likuleetera okukwalifayinga qualities z'obukulembeze ziri mu linnya lyo. Oh my God, I was like mutulimbalimba muleeta wano puppets n'okulembezayo both nga tumanya ani ali emabega. Gwoli emabega wa parliament, gwoli emabega wa judiciary, gwoli emabega wa ministers, gwoli emabega wa baka ba parliament, buli kimu gwoli emabega wakyo. Family ate mutuula mujje mufuge ati muyayana omululu gw'obuyinza gubali bubi muwuliranga temusobola kukakkana mujjangu otuula ki agamba ono y'omu ku abo abantu abategedde Nkeretanyi yabadde agamba Honorable Nkeretanyi Kiruluuta. Abamu bavuddeyo ne bagamba ate tutandise obbalaba twabagamba bakoze batya, naye nga kituufu nti ye kye yabadde ayogera yadde akitegeeza era nga wolawo omuntu n'agamba nti buli kimu ndaba gwe mmwe abakyagala na kino mukitwale, wabula abantu bo abamu bakikutte bubi era abamu batandise okugamba era twabalabirawo. Buli munnayuganda alaba vidiyo eno nkusaba ogisharinge. Nkeretanyi teyandibadde ggwe n'otukola ky'otukoze, oli musajja mubi. Bantu mmwe lwaki politics abemazaamu gwe waffe wa NUP gwatuyiriddemu olukwe mazima ddala mu kaseera akasembayo naye walidde tubanga walidde mazima ddala obululu bwaffe obwonoonye tukukolimidde teyandibadde ggwe. Ebyo byebigambo by'abannayuganda ebiri mu kuyitiŋŋana. Naye njagala owuliriza vidiyo eno gisharinge ogenda kakasa nti eno sitooka empya gye twatudde mu paaliyamenti bano abaana bagezi. Nkeretanyi oli musajja mugezi. Vidiyo yoyo abagenda ogitegeera be basajja abalina obwongo nga balya ku mitwe gy'engege n'abaana ab'obuwala abakazi abakulu nga kwegamba baatuula mu bibiina ne balaba ku mbaawo nga nnyingi nnyo. Kakati gwe ataagitegedde njagala osharinga vidiyo eno tunnyonnyoke okumanya Nkeretanyi musajja mugezi, okweyita brain power takyeyita ddala omusajja mugezi. Ng'agenda agasimbagana ne mwami Museveni wali eri mu kulonda speaker ne vice speaker, omwana ng'akwata akazindaalo ng'alanya mwami Museveni nga bw'oli president tukulamusizzaako ebitiibye olina bimuwa because bw'omuyisaamu amaaso era of course oba olina kyogenda okusasula kuba abantu bajja gamba lwaki amuyise president ate nga seyawangula mukwano okusinziira ku ssemateeka oba olina okubiyita president bwe bayagala toyagala, you have to address him as a president. Kati nga batuuka okulonda vice speaker ng'omugezi ddala alinnya Katuuti ng'amugamba w'ekitiibwa president wa Uganda gyebaleko weebalire ddala. Naye nange nina candidate wange
gwe njagala okuteekawo si minisita si RDC si simanya wa biki nti naye alina obusobozi obusobola okuba nga ate akiikirira bannayuganda mu mitendera egy'enjawulo kubanga emyaka alina mito myaka 46 ko ye Museveni nti yaani oyo ko ye Nkeretanyi nti ye ow'ekitiibwa Sodo Kaguta era avira ddala mu famire y'Abakaguta muganda wo olabye tanga gwe tuteekawo kubanga mmwe ebyobufuzi temusobola mmuleka mabega ng'abalala bonna nga Museveni ye president na Kataha Museveni ye Minister of Education ono byonna kati lwaki ate ye Sodo mumuleke mabega naye mumuwa vice speaker naye abeere ngali mu government ate bamwasalawo okutulaga nti bannayuganda tebalina kye basobola ebifo byonna government family ya Manyi Museveni y'olubato yesobola okubanga ekola ki yebisobola kakati nono temumulekayo mumuweere ddala ekintu ekyo kibadde psychology batine nnyo abasobola okukitegeera naye ng'akasajja kakubye Museveni hands down n'aseka amajengulukufu ne yeebwalabwala naye nga kamulimu nga ntunuka era Nkeretanyi weebereremu kyokoze Museveni teri yali akimukoze kwegamba bannayuganda tebakitegedde naye omusajja abadde ayagala kulaga nti ate oba mutulaga nti bannayuganda tewali n'omu asobola kuba ki kutuukiriza buvunaanyizibwa ng'omukulembeze mwasalawo ebifo byonna ebiri mu gavumenti ne mubyegabanya lwaki ono Sodo temumuwa bannange Nkeretanyi talina nsobi gy'akoze Honorable Nkeretanyi kyakoze Museveni kisinga naye ku kyeyayo ky'amasiro. The man has been brief, the man has been sarcastic, the man has been so I don't know nasikumanya ngejesola kigamba mukitegeere naye nga zibadde bomu zokka sigamba nti Nkeretanyi abadde ayagala kuleta linnya lya Sodo naye abadde ayagala kulaga Museveni nti waliyo n'abalala abasobola okubeera mu buyinza ne batuukiriza ebyo ne bakolera abantu bannayuganda nga si ba mu famire yo nego nodira akulira amaje mutabani wo akulira ebyenjigiriza mukazi wo akulira president ye gwe kennyini akulira simanya wealth creation muganda wo kwegamba abadde ayagala mulaga nti nawalala ne family ndayo sobola okuvaamu ki abakulembeze era atuye n'amugamba nti ebyobufuzi kati engeri gye biri ebyensikirano ne Sodo bamuwe big up Nkeretanyi your man of all seasons abatakategedde mukaleke kayitewo neyongera okuba nga nkuwendowooza z'abantu kye balowooza ku nsonga ya Nkeretanyi era n'ebigambo byayogedde gw'ate ategedde abakolima abagamba nti ate atandikiddewo twamulabirawo omwana mulenzi yabadde ne pointi naye lwakuba yagiyisizza wala nga tasobola kigenda direct abantu abamu tebakitegedde ono naye yongedde anyonyola bw'ati naye abalala ne balowooza nga wana President Museveni kubanga yagambe President Yoweri Museveni weebale nnyo okusadaaka obulamu bwo ku lw'Abannayuganda naye ndi wano nange kumenominatinga speaker wange wempulira njagala si minister si state minister naye MP n'agamba Sodo kubanga munange President Yoweri Museveni nga bw'oyagaliza nga bw'oyagalayo okusaddaakira famire yo n'ebifo byonna ne muwe naye lwaki mbyogera n'ebyaddala akasajja katyobodde President Yoweri Kaguta Museveni wakati w'ababaka wuuyo wane kawuliriza video. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, thank you for sacrificing yourself for the past 40 years to be the President of the Republic of Uganda. Right Honorable Speaker, the President has not only sacrificed himself, but he has sacrificed the members of the first family to take on the leadership positions of this family, something that cannot be taken for granted. Right Honorable Speaker, there seems to be a talent for standing as a sacrifice for the people of Uganda from the first family. I hereby, Right Honorable Speaker, as per Rule 6, Sub-Rule 1, 2, 3, and 4,
and Article 82 of the Constitution of the Republic of Uganda, nominate my candidate. My candidate is not a minister, is not a prime minister, and neither is he a vice president. And I go on to nominate my candidate, Honorable Sodo Aine Kaguta, in a way of appreciating the Fasti family for the tremendous work and sacrifice that they have given to this country. Right Honorable Speaker, by virtue of the fact that the 12th Parliament tends to have the biggest percentage having new members, Aine Kaguta, being from the Kaguta family, stands out to lead us for the deputy speakership role by virtue of the fact that the new entrants of the 12th Parliament are many, and by virtue of the fact that the population of the Republic of Uganda, Right Honorable Speaker, with more than 80% below the age of 40 years, I think my candidate stands out at the age of 46 to represent the biggest population of the Republic of Uganda. I beg to nominate. Is the nomination? Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, thank you for sacrificing yourself for the past 40 years to be the President of the Republic of Uganda. Right Honorable Speaker, ne President asese busisi ne Sodo omulabi anyenya mutwe bwa so akasajja kayimiridde nikadda mu kuvuruga President nkeretanyi aya nkeretanyi kuyise mirundi esatu kyemanyi kubibadde kororo muzeeyi alabyeyo gwe tajja kukitwala for granted. Bugenda kulaba tereka video nga tukyeyongerayo mu mawulire ag'enjawulo mpola nze wendi okubanga nga kutuusaako era nkugamba bugambye nti tuula butuuzi kalira nywera buli kyowetaaga okubanga omanya nja kubanga nkikuwa era nja kubanga nga kuwa mu bujjuvu. Onagambye nti ebintu bingi nnyo byetulina okutunuulira waneeno mu ggwanga Uganda, naye kisookera ddala temwerabira kubanga mubanja abasibe abaana gye bali, abaana baludde mu makomera, ebbanga lyekulungudde naye nga n'emisango bambi egibasibya nga tegiriyo. So agamba nti tweyongera okuba nga muteekayo eddoboozi tomanya. Takomyawo naye n'ayongerezaako ku nsonga za nkeretanyi era mu bigambo bye ayogedde bw'ati. Nkeretanyi Junior yayogedde bw'ati, n'agamba nti sebo tukweba Mr. Museveni tukwebaza emyaka 4 gy'otukulembedde, nera n'amwebaza nti sebo tukwebaza kiraga nga famire yo erabika ina talanta ey'enjawulo mu kukulembera. Era bwe kiba bwe kityo waali badde na wano mu Parliament muganda Aine Sodo Kaguta engeri gy'aliwo yali badde akulembera. Nkeretanyi Junior era n'anominatinga muganda wa Mwami Museveni gwe bayita Sodo Aine Kaguta. Ebintu bino birimu gundi bbiri. Esooka, Nkeretanyi Yusufu Junior ekintu kye yayogedde bakita sarcasm. Fa basoma philosophy of language, sarcasm. Nti ekisooka yasomye ekifo we yabadde ayogerera. Obabadde mu nominating bwe yasomye ekifo
ng'alina okusooka okulikogonaizinga Nakyemalira Yoweri Museveni asike kye bayita attention ye, era bw'amala okusika attention ye n'amulaga nti ssebo waliwo famire ruulu, waliwo famire ruulu, nti gwe ssebo bw'obanga gwe ali ku bwa president famire ye ogijjemu abakulembeze bangi, siraba lwaki otumalira obudde, siraba lwaki otumalira obudde tulonde ne deputy speaker nga muganda wakola ki waali ayine Sodo Kaguta. Era mwami Museveni bw'osoma facial impression ye ekulaga bulungi nti yagambye ono mwana nnyingidde. Nkeretanyi yayogedde message eyo ng'ali mu kuba mwami Museveni. Era temugamba nti Nkeretanyi yalidde, nedda. Message yes asookubeera nga bwe yajogedde yabuzeemukko engeri gye yayigizeemu kubanga bayigira ku mulimo. Era mubaka waffe message yabadde agiweereza mwami Museveni, era wagenza okulaba nga Sodo kamera zimutunuzaamu ng'akulaga nti abyegaana, ng'akulaga Sodo nti ekiri mu kwogerwa nze sikimanyi. Era Nkeretanyi olwamaze okwogera both oyo speaker parliament eyalondeddwa n'agamba nti oyo azze kumanyika, anoonya bamumanye biki tubasebo ne bannyabo. Awo tewali walaga nti kubanga sarcasm omuntu asobola okwogera tu insinuate. Yusufu Nkeretanyi tewennyonnyola nako kubanga bayida w'ababaka b'opposition kuno kwe kutuuza speaker we mwasaagidde. Bulijjo mu kutuuza speaker emikolo Museveni gy'aliko munoonye engeri ki message gye mugenda omuwa. Bino tukwatwale tukimende tusobola kuwangula bwa speaker. Nalabye ya nominating Honorable Mwiru. Instead ekyogamba Honorable Mwiru alwaniridde abasibe ng'abali mu kkomera nga looya abaasibibwa gavumenti ne batwalibwa mu kkooti z'amagye. Point muba muwina kukozesa mutya platform eyo Museveni ng'ali awo. Nkeretanyi yasiko walinze wanga twadde twenoonya tuli ludda wanga aba NUP abaawangula akalulu, omusajja ali awo. Byonna tubitutte nnomo, byonna tubitutte bwe tutyo. Kati gwe omubaka avaayo gamba nti Nkeretanyi yayokyezza gwe wakozeewo ki? N'okwambala t-shirt ey'abasibe Zaake yazambalanga ne mugamba Zaake abalabisa, Segirinya n'abyambalanga, ne Museveni ali wali. Kye mugambe eggwanga liri nnomo, balonze speaker nga ba Eddie Mutwe bali mu makomera, Bawaisa Mufumbiro bali mu makomera, Bobby Yanga ali mu makomera, Olivia Lutaya bali mu makomera. Mbeera ki esobola oteekebwawo nti Mwiru yes candidate waffe naye twetaaga tukolewe na kino ABC Nakyemalira akirabe nga wali. Kati kyova olaba narrative yakyuse, kati boogera ku Nkeretanyi. Singa wabaddewo ekyenjawulo ekyakoleddwa singa kye tuli mu kudiscussingako nti Nkeretanyi yalangidde Museveni first, yalangidde Museveni kye bayita famire ruulu. Kubanga ne process gye babaddemu mutabani wa mwami Museveni Muhoozi Kainerugaba yalonda speaker wa parliament ne batayebwa nga kikulaga nti eri mu buwambe. Kati omuvubuka yayogedde message yatudde wansi n'agamba ngenda kukola ntya. Omusajja ono mulaga nti famire ruulu yeeriwo kati. Nite mulooza nti katugeze kambabuuze, omuntu osobola okwebaza tugeze n'oyimirya n'ogamba nti ssebo muganda waffe ebibanja ebirala byonna wabitutwalako, ebibanja ebirala byonna taata bye yatuwa bitutwalako, n'ate nga twali naffe tulina okufuna ebibanja, na kino ekisigaddewo kikole kitwale, oba obimugambye mu mutima mulungi. Kakati ogenda sanga abantu bangi Nkeretanyi Wanyampye omuvubuka mumwebaze. Bw'aba ayina engeri gye yayogeddemu nga gw'obadde olowooza gye yaliyogeddemu muwabule buwabuzi. Si kumugamba nti Nkeretanyi Wanyampye
si kumugamba nti Nkeretanyi walidde kubanga Honorable Nkeretanyi tannalya yajjeyo message neetuuka kubanga abaka b'opposition abalala nagezo kwa bayimirira mu maaso ga Museveni Your Excellency abane Museveni yanyumiddwa eggulo ze sikirabanga Your Excellency please era by the tebandekendo is a protocol observed so for mukulembeze gwe twalonda Bannayuganda gwe balonda Kyagulanyi Robert Sentamu naye obwedda abalala muyimirira Your Excellency how can you congratulate the past ne bannaye abantu mmwe zolwe ebintu ebimu ebyekisiru ebigenda mu maaso mmwe nga temubiraba abantu bali mukola bya kisiru berabidde nti omukulembeze yalondebwa mu ggwanga Uganda musajja wattu ali ku mawanga oli nayimirira Your Excellency kubanga twadde tetugenda kuwangula bwa speaker twadde tetugenda buwangula script mwazanye enfu ensonga madde mwino zogera speaker byagenda okukola byakoze oyo mwiru nti ebisa abasibe abantu eddembe ly'obuntu n'ebinomo yasomera eno yagenda namakisimanye biki then no recognizing Museveni nokola ki muli mu recognizing Museveni Your Excellency mwadde mwino okukola script basegirinya gye bakolanga ba map media bali mu komera nolaga n'ogamba nti abantu speaker aliko agenda kulwanyisa tagenda kuleeta mabago ga court martial tagenda kuyisa mabago ganyigiriza musibe Eddie Mutwe naye opposition olunaku lw'eggulo Nkeretanyi yaskowalinze yekka abala mwadde masuuti buno budde si wakwambala masuuti baganda baffe betwawangala nabo bali makomera president ali mu ggwanga mwe muli masuuti is Your Excellency musimama how can you never know you people muli wali recognizing him omusajja ali wali temumanyi yawangula kaluka ggwanga temumanyi yakawangula muli wali mu recognizing Your Excellency Kereya Kabanda oli otya mukwano gwanga Kereya Kabanda peza ne kaddata wanchawa Kereya Kabanda abasibe ababaka temubanjiza abasibe mu mikolo gine Museveni gyabaddemu mwakkiriza dda mwawangula abalala bali mu nkubo basekana botafiire bali mu nkubo basekana balwashande bali mu nkubo lwalogwe nalabye bali mukukukutana bano ene bali bakulaga gwali eno futu soja abanja diala form byoliko byagwadda kati waliwo mwana yankubidde nangamba katongole neddala basajja bali eno basanyuka nosanyuka kigeza n'ebiwojjolo beewujja nembaga muganda wange fe tuli ku president tewali yasobodde kujja na kipande tewali asobola kukwataawo webale kubanga wekomidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire tujja kubanga tugakuwera tujja kubanga tugakutuusaako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tovaawo